أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فإن التقوى يوجب الخلود في الجنة النعيم والخروج من دار الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فيا عباد الله، تعالوا معي في هذه الدقيقات القليلة نستذكر ونجد العظة والعبرة في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده شيء ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ويقول محمد صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. amatena amajivuga Allah atusobozesezza okubeera nga tusembera mu kifo kino ekirungi kigendererwa kubeera nga tumusinza. wa anna almasajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. ebifo byonna eby'emizigiti, nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, temukolerangamu kintu kirala kyonna ekyatera Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo ekitusembezza wano kubeera nga tujjukira, kubeera nga tusinza Allah subhanahu wa ta'ala, nga yenkola yokka Allah gye yatutonze okubeera nga tubeera mu duniya muno. Soba Allah abeere nga atuwamu obulungi. Abakkiriza abalungi abasembedde mu kifo kino eky'omuwendo, tukakasa nti Allah ali omu yekka, ne tukakasa nti Muhammadun sallallahu alaihi wasallam muddu wa Allah ate mubaka we, yamutuma ajja abeere nga atunnyonnyola Allah by'ayagala tubikolereko, atugaanye Allah by'atayagala tubeere nga tubireka. Tutya Allah subhanahu wa ta'ala ffenna wonna we tuli fi sirri wal alan, mu kyama ne mu lwatu, tutya Allah subhanahu wa ta'ala nga tusuubira kyonnako olw'enkya Allah agenda kubeera nga atubuuza ku bulamu bwaffe buno otuwangaaliramu. kubanga ow'ekitiibwa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba: lan tazuula qadama abdi yawma alqiyamati hatta yus'ala an arba'in. Omuntu tagenda kubeera nga asimbula ekigere atambule ku nnaku olw'enkomerero okujjako nga bamubuuza ku bintu bina. Ekimu ku byo an umrihi fiima afna, bagenda mubuuza ku buwangaazi bwe yabumala atya. N'olwekyo kino kibeera nga kintu kikulu nnyo muntu kubeera nga weetegereza kikyokola muno mu duniya, ogenda oripootinga ewa Allah ng'olina ebirungi bye wakola. Tuluganda abalungi abampuliriza, bwe twatunudde mu wiiki engeri gyetambulamu, na biki bitusaana okubeera nga tuwogerako,
twatunuulidde ng'abantu bateeka okubeera n'empisa, abantu bateeka okubeera nga bagumiza bannaabwe, abantu bateeka okubeera nga bawaŋŋana ebitiibwa. Twatunuulidde embeera efaanagana bwetyo, kubanga obusiraamu bugazi. Obusiraamu butusomesa ku bintu bingi ebyetaaga omusiraamu abeere ng'abitegeera ate abitambulireko. Ate gyandibanga ensonga emu ku byo bwe tugenda okubeera nga twogerako nga bijja kubeera nga bikutuusa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'oli bulungi. Ate byandibanga bye bimu ku bintu ebijja okubeera nga bikuleetera okufaafaaganirwa dduniya eno ne akhira. Ne bagamba nti khasira dduniya wal akhira, edduniya tofunyeeyo ne akhira tofunyeeyo. Wadhalika huwa alkhusranu almubin, okono kwe kufaafaaganirwa okw'olwatu. Luganda abalonyi abampuliriza, tusooka na aya Allah subhanahu wa ta'ala egamba ya ayuha nnaasu ttaquu rabbakum, wange mmwe abantu mutye Allah wammwe, wakhshaw yawman, mutye olunaku oluliwa la yajizi walidun, lwatagenda kugasa omuzadde ng'agasaani an waladi, omwana we. Omuzadde tagenda kubeera nekyagasa ku mwana, wala mauludun, n'omwana gwe baazaala okubeera nga huwa jazin an walidi shay'an, nakubeera nga n'asobola okugasa muzadde we. Olunaku olwo buli omu agenda kubeera nga nti nze ndi ku lwange ndeka, buli omu agamba ndeka, buli omu agamba ndeka ndi ku lwange. Kubanga lwaki? Allah subhanahu wa ta'ala agamba يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضع وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الله tunyumizaako olunaku olwo omuntu lwagenda kubeera nga tagasa muntu munne, abantu bantu mmwe mutya Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga okukankanyizibwa kw'olunaku olw'enkomerero nga kutuuse. Inna zalzalata saa'ati shay'un azim, kigenda kubeera kintu kinene nnyo, kintu kikulu nnyo. Yawma tarawunaha, naku lwogenda okubeera ng'olaba omuntu ng'afaanagana atya, tazhal kullu murdaatin amma arda, ng'ekiyonsa nga kigayaalidde tekiyonsa. Omwana ng'agayaalidde omwana agayaalidde maama we, maama we agayaalidde omwana. Amma arda, ekiyonsa nga kigayaalidde tekikiyonsa. Watadha kullu dhaati hamlin hamlaha, na buli kyonna ekiribeera nga kiri lubuto kigenda kubeera nga kizaala, kigenda kubeera nga kikyesamba, nvaamu ndi ku lwange kati. Watadha kullu dhaati hamlin hamlaha watara nnansa sukaara, ogenda okulaba abantu nga batamidde, naye olyaga nti bagenda kubeera nga banywedde wisiki, tebagenda kubeera nga banywedde tonto, tebagenda okubeera nga banywedde kyamaani, tebagenda okubeera nga banywedde omwenge gw'omanyi gwonna. Wama hum bisukaara, tebagenda kubeera nga balidde mayirungi. Wama hum bisukaara, tebagenda kubeera nga balidde bino bishiishi n'ebirala. Wama hum bisukaara walakinna azaba Allahi shadid, ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala bigenda okubeera ebingi ebiyitirivu gye bali. So Allah subhanahu wa ta'ala atuyise mu bulungi. Asuluganda olunaku olwo Allah lwatugambako agamba yawma la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidi shay'an inna wa'da Allahi haqqun. Endagaano ya Allah ya mazima, fala taghurrannakum alhayatu dunya, obulamu buno bwa duniya tebagayaza, wala yaghurrannakum billahi algharur, tubugenda tubugayaaza ku Allah subhanahu wa ta'ala. Mbeera nga mwerabira Allah subhanahu wa ta'ala. Olunaku olwo tutunuulidde, naye nga lutambuliramu ki? Lutambuliramu mpisa. Bannabi ba Allah subhanahu wa ta'ala betumanyi beyayogerako mu Qur'ani nga bali 25, n'abalala abatali mu Qur'ani abajja bonna. Allah aga nti walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Twatuma buli mu kibiina kyonna ne tutumayo omubaka, ng'omubaka tumugamba tutya? An i'budu Allah, nti musinze Allah yekka.
wajtanibu taghuti mwewalire ddala amasanamu mwewale balubaale mwewale banabende mwewale bagundi bonna bonna baiseja bonna bwomanyi wajtanibu taghuti mwewalire ddala nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam naye ali mubaka Allah bwe yatuma naye ate ababaka abo bajjanga nga baleeta empisa ennungi batambuza empisa ennungi nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'akomenkereza ng'agamba atya innama bu'istu liutammima makarima al akhlaq natumibwa kujja kujuliriza mpisa nnungi ekigambo mpisa kintu kyagenda wala nnyo oli bw'agamba nti njagala omuntu omulungi atwala ekyokulabirako ogenda okusaba omulimu bagamba twetaaga recommendation naye nga recommendation yaki gy'ovudde bategeere ofaanagana otya oleme kubeera nga oyingiza mu bantu b'osanzewo mpisa mbi oba gy'ovudde ng'ovuddeyo ng'oyagala gula ettaka awantu baga nti leeta recommendation ya LC agamba ki omuntu ono azze gye tuli afaanagana atya mpisa abantu babeera nga bali kuruutinga abantu ku mirimu gyabwe genda otulukeko mu ofiisi y'abantu bagamba leetayo ku recommendation baagala ki mpisa biseera biri baali kuruutinga abantu mu mbeera zaabwe naye abantu olyaga nti emulungusi teggwamu bwe baali bali kuruutinga abajaasi nabo bagamba nti kakati twetaaga muntu wa mpisa leero kyagamba ki kuba oleme kubeera nga oyonoona good industry y'abajaasi bali kuruutinga abapoliisi baagala mpisa kyebeetaaga mpisa ennungi zagenda wala nnyo nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'agamba ti ma min shay'in أثقل في الميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق تركي تجينا كويلان كتشزي تويا ميزان كنكو olw'enkomerero kumuddo omukkiriza terikigenda kuzitoya minzaani okusinga mpisa kitegeeza nti mpisa kintu kirungi nnyo abaasomako nga baayita mu kabalaza tegeeza abaayita mu busiraamu buno sayidi ono nga babusomera ddala hadisi gye tusookerako ddala okusomesa abaana abapiwa ntubagamba tutya akmalu lmuminina imanan ahsanuhum khulqa akmalu lmuminina imanan ahsanuhum khulqa asinga abakkiriza obukkiriza ali waggulu w'abakkiriza bonna yoyo abeera yoyo abasinga empisa nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah n'amunyumyako amuga nti wa innaka la'ala khuluqin azim wagwe nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam oli wa mpisa za waggulu nnyo wa innaka la'ala khuluqin azim mukutunda oli wa mpisa mukugula oli wa mpisa mukulunda embuzi oli wa mpisa mukulabirira abantu oli wa mpisa mukunoonya kyo oli wa mpisa nabi sallallahu alaihi wasallam yali atunda ng'atundira mukyala we Khadija yali atunda engoye atunda emivumba naye yannyonnyolanga n'agamba nti olugoye luno lufaanaganako na luno naye olugoye luno ndutunda 2,000 luno ndutunda 2,000 n'ekitundu lwaki luno ndutunda 2 kubanga oli bwe yali agolola akanda kagwako wano ne lukookya yensonga lwaki ndutunda 2,000 ne ndutunda 2,000 n'ekitundu ekitali mufe abamu abali wano nga bw'otunda muwawanoga nti ye kanyina ajja kulabirira ajja kwerabirira nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam yayita mu katale ng'abantu batunda obuwunga nassaamu omukono epaasi gye tukuba muceere okukwako paasi n'olondalondako obuyinja obwa waggulu gaa nti muceere mulungi nabi sallallahu alaihi wasallam bw'ayingizaamu omukono bw'aviirako nga kuliko n'amazzi kwegali n'agaa nti man ghashana falaysa minna ye n'atulimbalimba n'atufera si wa muffe kati obeera nga tuli mu kibiina kya nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam oliwa nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam
asanga omuvubuka nga bamusazeeko enviiri nga basaze zino ze tusala eza bulijjo. Bagamba tuli ku mulembe n'osala wano n'oleka wano okola bwoti. N'amugamba nti genda bazimweko zonna oba ozirekeko zonna. Mpisa. Suluganda abalungi mpisa. Empisa zireetera omuntu okubeera nga atuuka wala nnyo. Oli agamba ky'omuntu bw'aba afudde n'aleka abaana bamulekwa naye mu baana baleseeyo balondamu mwana wa mpisa. Yaga nti omwana alese abaana nga bato. Baana nga bato bano naye tukoze tutya? Kanti nja kutwalako akaana ako nja okulabirira. Alondako kaana ki? Kaana ka mpisa. Ono omulala ono asigadde bagamba batya gundi yafa naye yatulekera abaana. Yatulekera abaana batutewaanya. Ekintu ekyo kibi nnyo. Mpisa tulaga zitya? Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'agamba haqqul muslimi ala al-muslimi 6 aw 5. Obuvunaanyizibwa bw'omusiraamu ku musiraamu munne biri bintu 5 oba 6. N'agamba nti ebeera mpisa muntu kubeera nga olamusa ku munno omutoolera salaamu. Kibeera kya mpisa kutoola salaamu. N'agamba nti senga omuntu aba alwadde oteeka ogenda okubeera nga omulambula, kya mpisa. N'agamba nti senga omuntu aba afudde oteeka okubeera nga ogoberera jeneza ye, kya mpisa, ogenda okuziika. Omuntu bw'aba akuyise mpisa yanukula. Yaga nti kale ekintwala wali ne batuwa obumere ndinga ngaata. Nedda si kyekyo naye mpisa oyanukudde mulanga. Mpisa omuntu bw'aba yasimudde naga kya ebeera mpisa okumusabira edduwa. Muga nti yarhamuka Allah naye n'akusabira ne musabiragana, kya mu busiraamu. Ebeera mpisa. Si mpisa ya busiraamu. Si mpisa ya busiraamu muntu kubeera nga avuma. Si mpisa ya busiraamu muntu kubeera nga andamaininga munne. You underlook someone. Si mpisa. Si mpisa ya busiraamu muntu kubeera nga atambulenga ekifuba kiri bweru bwe kiti. Si mpisa ya busiraamu. Si mpisa ya busiraamu muntu kutambula nga amabeere gali bweru. Si mpisa ya busiraamu. Si mpisa ya busiraamu muntu kubeera nga akunamira abantu. Si busiraamu. Si mpisa muntu kugenda nga awemula. Abasuubuzi mukimanyi tumugenda mu butale wammwe gye mugendera eyo oyinza okubeera nga oli ku motoka mugenda muwemula. Olyaga nti ab'ebyennyanja muwemula, abali mu masanyalaze muwemula, abali ku street muwemula. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagaana n'agamba nti bantu mmwe iyyakum waljulusi fi turuqat, mbeewaza okubeera nga mugenda mutuula ku street muleme kutuula ku street. Nemuga nti ya Rasulallah sulina wantu osobola okubeera nga tumalirako obudde bwaffe ne tunyumyako. N'agamba nti fa idha abaitum mbeera nga mugaanyi fa atu tariqa haqqahu, ekkuba muliwe haki yaalyo, right yaalyo yeeriwa. Senga omuntu ajja n'abalamusa mumuddangamu salaamu ate mukakkanya ku maaso gammwe. Omuntu n'ava eri avudde wansi eri mumutunuulidde mubuzaako n'entambula agenda okutuuka eri waggulu mumusoma busomi. Naye leero naye ayambadde atya simanya afaanagana atya ebigambo siza mpisa za busiraamu. Si mpisa ya busiraamu muntu kubeera nga yeefaanaganya. Omukyala okufaanana omusajja n'omusajja okubeera nga afaanana omukyala. Si mpisa. Si mpisa okubeera nga olanga enviiri zo okusiba enviiri ng'omukyala. Si mpisa ya busiraamu. Twefaananyiriza bwefaananyiriza n'abantu. Abakyala si mpisa kwambala mpale. Si mpisa ya busiraamu. N'otambula nga wenna omubiri gulabika. Newankubadde nga olugoye lw'obala luyambadde nga luzito naye lubeera nga lukunyiga. Si mpisa. Si mpisa ya busiraamu bantu kubeera nga bafaanagana mu mbeera efaanagana bwetu. Twogerera mpisa. Ffe bennyini tubeere n'empisa n'abaana baffe babeere n'empisa.
si mpisa kubeera ng'oyisaamu omuntu oligayita nti agengege. Wetutuuka mu kiseera wano otubeera nga tuli muzikiti wano, nsuubira tewali muntu atawulirangako kigambo masiki. Tewali muntu atawulirangako. Olaba n'obwana buva kujjaawo bwa myaka 5 naye nako kabadde kambadde masiki, kava kujjaawo. Si mpisa nojja ne masiki yo n'ogiteeka mu nsawo n'ogaa nti ejja kumpisa wali ku geeti. Si mpisa kwera ng'oyisaamu amaaso abakulembeze. Si mpisa. Luli nabagamba nti Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba la yadkhulu aljannata man kana fi qalbihi dharratun min alkibr. Tagenda kuyingira jjana, tagenda kukombako jjana yenna alisangibwanga mu mutima gwe mwalimu akantu akatono ennyo nga kakwekuza. Ani ayogera? Omuyisaamu amaaso. Si mpisa ya Busiraamu. Yotweranga Allah aganti ya ayuha alladhina amanu wange mwabakkiriza muti Allah subhanahu wa ta'ala waltanzuru nafsun ma qaddamat alghad. Omuntu atunuulire kikyana akulemeza nnako olw'enkya. Mukkiriza kubanga oba okimanyi togenda kusigala ku dunia kuno lubeerera. Si mpisa ya Busiraamu. Ebintu ebyo bigenda tuleetera obuzibu ku nnaku olw'enkomerero. Y'ensonga lwaki Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba atadiruuna manil muflis. Omuntu omwavu mumutegedde, mumumanyi? Omwavu atalina kantu konna mumumanyi? Ku magezi g'abasahaba engeri gye baaliwo n'engeri gye bategeeramu omwavu bagamba nti almuflisu fiina. Omuntu omwavu muffe y'oyo gwe tulaba nga talina kyalina. Ekyokulya awamanta kiwamante. Anoonya kinoonya oyo atambula ku nsiku, yatambula wano ku street agenda asabiriza olugoye talina mumbe. Bonna bamanya ku mbeera eyo. Naye Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba almuflisu fi ummati. Omuntu omwavu mu kibiina kyange afaanaganako nze naawe ampuliriza. Ku levo ki? Agamba tumaniyati yawma alqiyama. Agenda okujja ku nnaku olw'enkomerero bisala nga yasalanga nga tugenda okwesala bwe tuti. Wazaka yawangayo zaka n'ateekayo. Wasiyami n'okusiiba n'asiiba, olwokuna asiiba, ku Mande n'asiiba, ennaku enjeru n'azisiiba. Naye Nabi sallallahu alaihi wasallam agamba nti ekyokusaalirwa agenda kujja ku nnaku olw'enkomerero. Wayati qad shatama hadha. Yavuma gundi tugamba nti okuvuma kyampiso z'Obusiraamu. Yavuma gundi ekyo nakyo gundi wavuma gundi. Waqadhafa hadha yawairiza gundi oyo mwenzi, gundi oyo yabbye, gundi waqadhafa hadha yamuwairiza. Wa akala mala hadha gundi yakuwa sente ze. Banna twesigangana wadde nga situwandiisa Obusiraamu tugamba kubeera nga tuwandiika naye tukoze ekintu kye bayita gentleman's agreement. Netukkirizaga n'enkuwa emitwalo gyange 10 n'ogikubirayo n'ompisa kulitalaba. Leero oli kumpisa kulitalaba naye wa Allah subhanahu wa ta'ala ngenda kubeera nga nkiriminga ebintu byo. Wa akala mala hadha muzeeyo haki y'abantu. Si mpisa ya Musiraamu kubeera nga muntu oli azaamanya munno. Wasafaka dama hadha yatagundi. Ng'oli bw'agamba nti alghayatu tubarriru wasila. Agamba nti ekigendererwa kifuule kuba okubeera nga liri halal, liri loofu. Ekigendererwa n'okubeera nga gwonna ky'oluubirira. Gamba nti njagala kutuuka wali, njagala kufuna sente, tomanya biri mu kkubo. Akwekisa mu kkubo tomanya ngeri gy'afaanaganamu. Bw'oyisa buyisa kubanga onoonya kiri. Wasafaka dama hadha yatagundi. Wadaraba hadha yakuba gundi. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yali abuulira olunaku lumu mu biseera byebyo ebisembayo. Agamba nti bannange olunaku olw'enkomerero ndutya. Mu bigambo bingi n'agamba nti gwe nakuba yenna njagala oveeyo, wobeera nga nakukuba njagala oveeyo. Omu ku basahaba n'avaayo n'amugamba nti ya Rasulallah wankuba. N'avaayo
n'asembera wano aga nti waliwo akago ko wankubisa ate wankuba ku lubuto. Nabi sallallahu alaihi wasallam n'aga nti mukandetera akantu ako omuvubuka ono naye abeere ng'akola ki tumalagana nga situuseewo Allah subhanahu wa ta'ala. Naye ekyafaayo kiwanvu nnyo omusajja basaba ne balowooza nti kaakati mu kifo ky'okuba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukube muffe yagala kuba mboko 10 mboko 10 kuba ffe naye nga tukubye Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naga nti nedda nteko okuba ye. Finally yagamba tinayagadde ya Rasulullah omubiri gwange gubeera ngusobola kubeera nkwatakanako n'ogugwo. Aga nti kyenjagadde wadde nga wankuba naye ate saagadde kubeera nga neesasuza kubanga si enkola yaffe mpisa. Kati ng'awo nti senga omuntu yakuwa sente ze wakala maala hadha yawaliyo sente za gundi n'okuba gundi sikyamumpisa kubeera ng'okola ebintu ebyo. Allah kunaku olwo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba fayuta hadha min hasanati esole eno gy'osadde bagenda kusimba wali abantu bano bawakuba bano wavuma wano wakola kino n'osimba bonna bakwate swalazo bazibawe bakwate okusiba bakuwe batunule musaidi eno bakole batunule bagenda okumaliriza nga line ekyaliwo eti etuuka ku katale ku bantu b'oli azaamaanya abantu bako abantu bowatta bakyaliwo. Santi naye ebirungi bimuweddeko tukole tutya kati otandise okufuuka omwavu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kyeyagamba omuntu omwavu yaliwa ofuuse mwavu. Kanti naye abantu bali abakyali mu layini wali nabo bakolako ensobi balina ensobi zaabwe ze balina babajjeko ensobi kubanga ogwesiza ebirungi babajjeko ensobi zaabwe balete bongere ku zizo Allah akolagire babeere nga bagenda okukola ki bagenda okuyingiza omuliro y'omuntu omwavu naye nga kivudde ku ki mpisa. Lwekyo basuluganda abalungi abampuliza tubeere nga tutunuulira empisa zaffe zifaanaga zitya mu community. Omuntu ayagala onyo mu community bweka nyini oweeyagaza mu bantu bakweyagalirako naye Allah subhanahu wa ta'ala akwetaaga kubanga oli ki oluwa mpisa nnungi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliyetuwezesha kuingia katika Jumaa ya pili baada ya mfungo tuliokuwemo. Hii ni Jumaa ya pili na tumeangalia na tumedadisi mambo mengi ambayo Waislamu tunafaa tuyarekebishe. Tulipochunguza tukaona kwamba lazima tuzungumzie swala hili la tabia na maadili. Tuwe na maadili na tabia njema katika ulimwengu huu. Hivyo ndivyo tutakavyoweza kufika mbele ya muumbaji Allah subhanahu wa ta'ala tukiwa tumeridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatuelekeza. Yeye katika kauli yake kasema inma bu'istu liutammima makarim al-akhlaq. Kabla ya hapo tulizungumzia swala la kusema kwamba kila nabii aliyekuja alikuwa analingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akiwa analingania mambo yao mengi mazuri mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Allah akasema hakika sisi tumetuma mitume katika kila kundi, na mtume huyo tuliyemtuma pale awaambie watu kwamba muabudu Allah subhanahu wa ta'ala na msimshirikishe na chochote. Na katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kuna kuwa na tabia nzuri, kuwa na maadili mema katika Uislamu. Na ndio maana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipotumwa yeye kasema hakika mimi nimekuja kutimiza tabia nzuri, nimekuja kutekeleza maadili mema yaliyoletwa na wenzangu walionitangulia. Muhammad sallallahu alaihi wasallam akakamilisha. Na ndio maana tukasema kwamba si tabia nzuri kutukana watu, sio tabia nzuri kutembea uchi, sio tabia nzuri kuona kwamba labda tumesema kwamba fundi kasahau vipi kwamba kuna hali na msono na aina ya nguo wanawake wanazovaa wanaacha nafasi tupu. Kasema kwamba fundi kasahau kwamba fundi yera bidda watu wanakuberanga tatungao ndio fundi kasahau.
unioni mambo kama hayo. Unavaa nguo ambayo inakubana, unavaa suruali, unavaa kila kitu unachoona kwamba ni kinyume na maadili ya Kiislamu. Ndio maana Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, yeyote yule atakayejifananisha na kundi lolote lile basi atakuwemo ndani ya kundi hilo. Ndio maana Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, la'ana Allahu almutashabbihina min ar-rijali bin-nisa wal mutashabbihat min an-nisa bir-rijal. Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatuambia kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amelaani wale wanaojifananisha na wanaume kwa wanawake na wanawake wanaojifananisha na wanaume kimavazi, kitabia na kila kitu. Jua kwamba wewe ukifanya jambo hilo tayari umeingia katika laana ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, hayo ambayo tunayowaambia ndio Uislamu. Na ndio maana nikasema kwamba Uislamu unaturuhusu, ni tabia nzuri kutembelea wenzako, ni tabia nzuri kuitikia wito, ni tabia nzuri kuona kwamba unawasalimia watu, sio kupita tu. Ni tabia nzuri ukikaa sehemu usiangalie watu ovyo. Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawakataza masahaba zake kwamba msikae barabarani. Wakasema kama ya Rasulullah, hatuna pahala popote ambapo tunaweza kukaa alafu tukaanza mazungumzo yetu. Akamwambia kwamba ikiwa mmekataa kwamba hamna pahala popote pa kukaa, basi hiyo njia muipe haki yake. Haki yake ni ipi? Kwamba mtu akija akiwasalimia muitikie, wala msimwangalie kuanzia chini hadi juu, wala msimtete. Don't backbite them. Kwa hivyo Uislamu unaangalia tabia nzuri, na ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala kamtuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatwambia, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, mna mfano mzuri sana wa kuiga kutoka kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye alikuwaje? Kimavazi, wakati wa kula, wakati wa kunywa, si tabia nzuri. Muislamu unakula unasimama, unakunywa unasimama, unafanya nini? Unyenyekee. Mtu unamkuta kwamba amenunua mua wake anatembea barabarani anakula, na wengine wanakula ndizi wakiwa wanatembea. Si tabia za Kiislamu. Rasul sallallahu alaihi wasallam alitufunza mambo mengi, si katika kuoa. Na ndio maana unakuta kwamba Rasul sallallahu alaihi wasallam alisema tabia nzuri, akasema kwamba man ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu, yeyote yule atakayewajieni, atakayekuja kwenu akitaka kuoa binti zenu, mfanyeni muangalieni. Tardawna dinahu, dini sawa, wa khuluquhu, na tabia zake ni nzuri, fazawijuhu, muoze binti yenu. Ni hao. Ndio maana tukasema kwamba kila ukiwa unatafuta kazi unaangalia tabia nzuri. Unaenda sehemu gani? Tabia nzuri. Unaenda pahala papi? Tabia nzuri. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tabia nzuri ni tabia nzuri. Tabia nzuri Uislamu unahimiza. Na sasa hivi vile tunavyosema, hatupaswi kuwadharau viongozi. Hatupaswi kuwadharau viongozi. Mtu anakuambia jambo anasema ni nani kasema? Unamwangalia kinywani, nani kasema? Ni Mudaththir huyu? Huyu Mudaththir ni wa kawaida. Vile tulivyosema kwamba hapa hakuna yeyote yule ambaye hajawahi kusikia jambo la barakoa. Maski kitu kizuri sana, lakini mtu anakuja na maski yake, barakoa yake anaweka mfukoni. Ni aina gani? Ni ya maana gani? Si tabia nzuri. Our brothers and sisters in Islam, today our topic is just simple. It's about morals. Morals, good manners in Islam. Islam has emphasized that. That's why when we are looking around to see that what are we going to talk about, we selected this topic of morals. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah told him that wa innaka la'ala khuluqin azim, indeed you have a high degree of morals. And that's why he said that for us we will send to you, laqad kana lakum fi rasulillah
You have the best example from the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In each and everything, you should follow his footsteps. Be it in eating, sleeping, marriage, walking, dressing. Not the way we dress. The way we dress, we put on, is quite different from the teachings of Islam. You find someone is putting on the way he likes. Maybe the chest is out. If you're a woman, you put on a jean, you put on the way you like. That's not Islam. We are resembling others. We are emulating others, which Islam says they are not in the teachings of Islam. And that's why we say that if you misbehave in the community, whoever goes for a job, they will say that, please, we need a recommendation. What's the purpose of the recommendation? To see that whether you're a good person or you're a bad person. And wherever getting those recommendations, maybe someone is going to join a certain school, they will say that we need a recommendation from former school, former headmaster of yours, so that he recommends you. They don't want you to mix with others. The good people you are going to find there, they want to see who are you. You are applying for a job, they will need a referee. Those are good morals. And that's why Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam encouraged us. And he said that I was sent to complete good morals. Because those ones who were there before him, the prophets who were there, they were teaching about that one. That people should behave well in the community. This one here was a result of last khutbah's program. And you remember that in our last Jummah, we were encouraging people that the government wants A, B, C, D. We keep social distance. We put on our masks. We go for vaccination. We do A, B, C, D, so that we said prevention is better than cure. So my brothers and sisters in Islam, let us learn how to behave in the community. As Muslims, we are the best example. That's why Allah subhanahu wa ta'ala says, كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. You are the best ummah, the best generation. Others are emulating from you, are getting examples from you. Why do you want to divert and go astray from the teachings of Islam? We are about morals. Let us teach ourselves morals, good morals. Our children, our friends, and our community is our responsibility. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. We are all responsible people. And Allah is going to ask us about the responsibility we were assigned to. We look into this issue and you adjust accordingly.